kati naawe Where do I find someone like you, girl? Take me to eri kyomenyamu ekiwato ng'obadde ozina omwana. Hello mukwano, olunaku olwaleero tugenda kulaba bw'obeera ozina omukira era teweerabira okusikira. Oba ekitegedde n'obeera ng'omusiba n'abeera nga tasagala oba nga tawandagala yensikira esinga okuwoomesa omukira ng'obadde oguzina kubanga omuyimba bumiyimi nti oba ekitegedde n'obeera ng'omusiba n'abeera nga tasagala oba nga tawandagala teweerabira okuweeweeta omwami anti gwe mulimu gw'emikono gino. Oba kitegeera obeera ogenda omuyisaako bwoti emikono ng'eno omuzina tozina nga emikono otadde eri kubanga osobola nagambye osobola okutuulako mu bbanga bwoti n'obeera nga emikono ogikola ki ogimukakkanyaako. Tuyina styles ez'okuzina omukira whereby osobola omusajja okumutuulako ng'omutunuulidde mu maaso kati naawe n'omuzina nga wootambuza amaaso gano nga wogamutunuzaako ate woogawanika n'ogatunuza waggulu olwo nno n'omulaga nti gukutuuse ate woomala n'okomyawo era mpola mpola n'ogamutunuuliza n'omwenya. Omukira weguzina bamwenyera nga basanyufu anti nakugambye ti omwami olina okumulaga nti ebikola ki nti ebinyuma. Nze munnange neeyagalira nnyo okuzina omukira kubanga mbeera nja kuyambibwako n'okumala amangu kubanga waliiboko abaami abatalina nnyo maanyi nga banafunafu kati nno woomuyambako n'omuzina osobola ate ggwe okwejjiramu ekyamakulu okugeza okumala ate n'okuwoomerwa ate n'okusiiriza okitegeera anti obeera omu osobola omukuba ziri non-stop ekitegeera ziri zetuyita embi naye naakutenda nti naawe nno tonyigirwa mu ttooke. Ate osobola okuzina omukira ng'otunudde emabega n'okwata ku bigere by'omwami kati naawe n'omuzina nga omuweeweeta ebigere anti oba otunudde eri emabega kati nno ggwe omwami omulimu gwo gwakubeera nga oyisa obugalo ku bbina ly'omukyala nekiri kye twagambye ekyokubeera nga olibinula woliti nga oliza olibinula oliza kimuyambako naye okwongezaamu ku speed ate nakugambye nti omukira omuzine gunyuma gusobokayo nga weguddayo kati bw'oba omubinulako bwoti kibeera kimuyamba okukola ki okwanguyirwa oba okitegeera. Kati nno ggwe omukyala azina omwami ng'ebbina olitunuza eno olina okuliyonja ne libeera nga likola ki nga lituula ate ekyokubiri ebbina olina olikikinaza. Waliwo wetuzina omusajja ng'okikinaza ebbina bwoti nga liri erimu okitegeera n'omanyi n'odizinisaamuko bwoti n'olisundasundamu ng'obbamu awo embizi bye ezaalagirwa naye n'omala era n'oddawo wansi. Osobola era okuba ng'otunudde ku bigere by'omwami n'oba nga asitamamuko okugulu okumu era n'obeera nga osobola okumuzina nga wootabula nga wootabula nga wootabula. Wamma mwami omukyala wakuzinako owulira otya? Kibuuzo nkireseewo mujja kunziramu awo mu komenti. Musube bulungi musiibe bulungi era musube bulungi era musiibe bulungi anti tubadde tuzina ki
looking at the moon through a clear blue sky. I should go and see some friends, but they don't really comprehend. Don't need too much talking without saying anything. All I need is someone who makes me wanna sing. Take me to your heart. Nga 14 February. Bili abiri mwe bili ogenda kubeera luddawa. Ogenda kusanyukirako wa. Mukwano nga 14 February Valentine y'omwaka guno tekuyitako. Bwasai tujja kubeera wa Club 791 Ebusiika kankudiremu. Club 791 Ebusiika nze Rebecca Jingo n'abalala ate kuola obukwano genda kulonda anasinga okunyuma ngamba kapo lunaku lw'abagalana obumuli akamuli ogenda kawani mulete ku Club 791 tunyumirwe tukube endongo maze ebbanga kinga endongo obimanyi naawe okuyingira gujja kubeera omutwalo gumu bwekuti essaawa emu ng'emiryango swiri kulwabagalana nga 14 February ku Club 791 tusisinkane yo